Pastor kati owulira otya? Tema gwange tegunnaba kutereera. Bambi sorry ngolabe. Kati nga 28 ani agenda okwasaganya pulogulamu y'okunganya sente za Pentagon? Nga 28 titugenda kubaawo na lukungana luna lwakusoloza sente za Pentagon. Pastor kati ate olinga agamba nti Pentagon tugireke. Pentagon tugireka tujja kukisimba. Kawende mutta. Togamba twaweddeyo bwe. Tulizimba olulala. Wangi. Pentagon tugireka tujja kukisimba. Banange mwababadde baagala okumanya ebigenda maaso ku bya Pentagon ndowooza mubiwulidde kati muzzaako ki? Twagala sente, twagala ki? Naye agezezzaako bannyonnyola. Twagala kutunnyonnyola, twagala sente, twagala ekigambo kimu sente. Anko mbadde ngamba pastor tumuleke tumuseke. Twagala sente, twagala ki? Twagala kutunnyonnyola, twagala sente, twagala ekigambo kimu kyokka sente. Banna. Njagala sente. Kati ate gwoyagala sente mmeka? Njagala kutwalo. Mbadde ngamba oba ogende pastor agezezzaako bannyonnyola. Sibaawo nati tugenda kwekuba. Naye naawe pastor abannyonnyodde. Nkugambye njagala sente sibaawo wano nga sigenze nazo. Anko basajja mivule. Twagala sente. Alien skin. Twagala sente. Bananga abakola mu kiyungu. Twagala sente. Twagala sente. Ate mwe abakwayo. Azo sente za Pentagon muzibanja naye mulowooza banaazibasasula. Esente bagenda kuzisesema ku kifuba Wangi. kabwake ketonye. Esente bagenda kuzisesema ku kifuba. EKTV omukutu gw'omuntu wa wansi kaakati mukwano gwange mpuliriza twasawo ne tulayira abasajja bano tujja balabisa okuva ku A mpaka ku Z kubanga bannayuganda bangi be bawunzizza babawuddisizza ne babafuulira ddala endiga nga batategeera. Kaakati no David Lutalo akiguddeko olunaku olwaleero ogenda kubeera ng'olaba omuliro ono atuuse n'okwagala okukubira Museveni essimu ng'ebigambo bimwononekedde wabula ajja kuvayo okwetonda. Kaakati no mu mbeera eno omwagizi wa NRM oba muyite NRM propagandist akiguddeko ono munnanga mpuliriza ebigambo bimwononekedde era wenzijidde ku mpewo ng'onaatukidde n'okubeera nga bamulagidde agenda amira eddagala lya siriimu mbwe embeera emuyinze. Kaakati nno munnanga mpuliriza amawulire gamaze okufuluma amakambwe eddala nga Uganda eno yennyini gye tulimu n'abantu abalimu bw'ogikwata olunaku olwaleero n'obaako gy'ogitwalawo nga bw'ogenda okulaba embeera esigala y'emu era bannayuganda basigala bafa obubbi busigala bweyongera n'embeera eyongera okubeera nga eyononeka mu bannayuganda era nga kyekimu. Kaakati no President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe eno awanze omuliro aleese omuliro gwenjagala olabeko ebigambo byewulirireko obyetegerereko nga sinze ku gavumenti kino oba kiri kaakati nga biva mu kamwa ka President era ng'olunaku butandise olunaku olwaleero ampuliriza njagala ebigambo bino osobole okubeera nga obirabirako. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa sooka vidiyo ogimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza olwo buli munnayuganda asobole okubeera nga agifuna mpyo subscribinge okonene kadde tusimbule omulundi gumu katandika n'akatambi kano mukwano gwange ampuliriza ng'omusajja wa NRM embeera emubijiridde. Ofuuka otya kapa nga osobola kuyingira State House? Omwana ono yava ku ddagala kugina emyaka gyo okyasuubira okyakkiriza nti n'omuntu afuuka kapa kugina emyaka gy'olina okyasookiriza nti n'Omuseveni yafuukako kapeeni ne kabeera muno. Then you're the biggest fool I've ever seen in my entire life. Gwe fala gwe emimwa gyonna gitanze okuyulikayulika wava ku ddagala tandika okumira eddagala musajja gwe oddemuko ku bongo. Enguudo we ziba mbi solution ya kusimba mu bitooke. Eno gavumenti ya Museveni yakunyeenya yakugishakinga ne muginyeenyamu ne mugiyisamu egaali. That's when they wake up. Kati singa His Excellency yalese ideology eyo amakubo ganji badde gakyali the same, but I'm happy wakiza Besigye batandise Ibusabala road batandise gendo labe banda after Spear Motors bemukiwawo chorus. Why? Because we stood up firm. Generation, you don't zip up anyone. Kati goba obelieving in zipping you up. Then kiba kitegeeza omubiri gwo gwa generation eno naye obwongo boyina buli stuck in 1900 generation. Obwongo bwo buli stuck mu generation ya jjajjawo. Obwongo bwo buli stuck muri generation yokusirika busirisi nga Museveni mumutya government mujitya. Oli mu generation mfubo yigwe. You're not in the right generation. Kaakati mukwano gwange mpuliriza nga bwe tutatuula bwe tutasirika ebigambo ya David Lutalo yali ategese concert okubeerayo omwezi guno gwe nnyini kaakati oluvannyuma ye kennyini n'abeera nga agisazaamu kusaba promota
abategeka ekivulu kino. Kaakati entabo we yavudde ebigambo bibadde bimaze okubeera nga bikwekebwa naye oluvannyuma bimaze okubeera nga bizuuka nti omusajja ekivulu kibadde kigenda kumusala n'ennamu giwaali agende nga si mufungize. Kaakati ono embeera bw'emwononekedde ne basalawo ne bapromoota bateese ekivulu bakyongereyo. Kaakati nga mu mbeera y'emu wabaddewo ekivulu kya Fikifamaika kyo kyasazeewo ne kigenda mu maaso era kyabadde successful, abantu ono yabafunye. Kaakati nno David Lutalo oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayisa mu bannayuganda amaaso n'abayisaamu olugaayo. Njagala ojjukire nti ono akasente ali aka Mwami Museveni, Kosaba Kenzo, Akina Bashiba n'abayimbi abalala bangi abali akasente kano nga Alien Skin. Kaakati nno ono munnanga mpuliriza ebigambo okumwononekera, laba bwino bannayuganda bwava ne bamutusuulira omukambwe ddala akutte ku kivulu kino nga David Lutalo ono asaba Katonda buli lukya atuuse n'okubeera nga munnanga akwata ku nsaasi kubanga ebigambo si birungi. Kaakati nno njagala olabe ebigambo bino obyewulirireko nga bw'obiraba oleme kugamba nti bya EKTV. Nagambe twambala ne Haji Miti omusomi w'edduwa alina ekizibu wenna munnanga ennamba eyo okoonako mukoone ate nga munnanga ebigambo bitirira. Kaakati kankulaga akatambi kano osooka olabe David Lutalo ebigambo si birungi byajjanga ebyokusaaga naye mukwano gwange mpuliriza bimufuukidde akayinja mu ngato. Kakati Mukama Katonda ali ku mission ya kuggyawo Museveni ng'akozesa ffe abantu ate oli muddugamba ffe abantu baali mu kukozesa nti babongoote ggwe yabongoosezza yakuliisizza akasumagizi. Ffe tukyatunula ffe tukyalaba gwe wabongoose n'ekivulu n'otuka okukisikayo ng'olukuŋŋaana lwa Namugenyi lwe lukyali ku Serena. Gwe wategeka tokimanyi nti olukuŋŋaana lwa Namugenyi gye luli? Olukuŋŋaana lwa Namugenyi lutuulawo ogenda kukolera konsati. Olukuŋŋaana lwa Namugenyi kyogamba nti lwagwa bugwa bulaputiri kuggwe n'olukuŋŋaana lwa Namugenyi ani yasooka okulangirira nti nzija? Wagenda okulangirira nti ogenda ku Serena ng'olukuŋŋaana lwa Namugenyi lwalaga dda nti nja kubeerayo. Ate naawe kennyini ng'omanyidde ddala ddeeti kw'otadde nti bajja kuba abagenyi bakyaliwo. Kaakati mbuulira ate olukuŋŋaana lwa Namugenyi lukukyusa lutya enteekateeka zo? Olukuŋŋaana lwa Namugenyi oli muddukozesa ng'escape route wabaze era weebale nnyo kukiraba kubanga bulandi yo yabadde egenda kugyeguuka ate ekisusse wadde nga yagyeguuka dda naye bangi tebannabuuka naddala bapromota nti tokyalimu ssente tokyalina sse tokyakuŋŋaanya bantu ebadde egenda okukutunuulira bakupika ebadde egenda kukutunuulira. David sheeyo kale omuyimbi yalina ensa, omuyimbi yalina amaanyi. Omuyimbi David Lutalo kankubuulire nze olinga kafeero gyendi nti bwenjoye essanyu David mbadde mufuna era nga nakutuuma na King David. Bwenjoye obuyinike David abaawo muntu bwankola ekikyamu neebereza gwe nabuulira buli kyama kyange ne nkisensula gyali teyansasira. Omukazi bwannumya nga nnyimba njagala kuba naye katikati nkale tunyumye bunyumya waakiri bwema njagala okukwana nakulaba lumu naye nasigala mu kakantu. Kwegamba David Lutalo mu buli mbeera obaddewo abantu bakwagala ng'oli muyimbi w'abakyala era David Lutalo ye gwe yali yadda mu kifo kya Luna mu biru mu bakyala ate ng'ekyemusa gwe tokoma mu bakyala mu baana mu bakulu mu bakadde nga David Lutalo gy'oli. Naye okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi obutekusa nga n'Omuganda yagamba nti empande emu eyiwa ekisero. Olulimi lutonzi kubanga Bayibuli egamba nti kyali kigambo ensi n'ebaawo. Ekigambo bwe kiba kisobola okumekinga wallahi kisobola okukusuula. David okumye brand yo for over 15 years ng'oli wakabi obadde nnamba emu okumala emyaka 10. Wayimba nga gw'ovudde eno mu band music wammwe n'oyita ne ku basajja baloga n'ofuuka nnamba emu. David Lutalo olulimi lwo ne lujja luyitako ekigambo ekiwakanya eddaame lya Mukama kubanga eddaame lya Mukama obudde buno ligamba nti agende. Ekigambo kikusaanyizaawo. Kakati nno munnange bannayuganda bangi abalina endowooza ng'ey'omusajja ono ey'okubeera nga bwekkusa kasita bafuna akasente ebisigadde tebaagala kumanya gye buvuddeko. Mwalabe Juliana Kanyomoozi ono nga bamuyisaamu eggaali ezitali ntono
egaali enzito ddala ne batuuka n'okumulangira ebyokufiira omwana we mukazi wattu owe mwana eyafa 2014 kaakati nno mu mbeera y'emu nga bannayuganda bwe tutayigira ku nsobi oba ensobi z'abantu abalala be tutaziyigirako kaakati David Lutalo naye mu mbeera y'emu n'avayo n'asalawo okubeera ng'alinnya omweramannyo nga yeerabidde amaggwa kaakati nno egaali zimufuukidde egaali zitandise okubeera nga zimuyitamu kaakati nno omusajja ono omutono atatya biduduma ataziira atasirika ate nga munnaddiini mulamba avuddeyo n'akawaŋŋamudde atya bw'alaze bwino n'abeera nga annyonnyola ensonga emu kuba oli awo naawe z'ogenda okubeera ng'okkiriza era bw'onooba owulidde akatambi kano ng'omaze n'okubeera nga okalaba omusajja ono mukugu yasoma muyivu ebintu abimanyi bulungi nnyo era nga analyst ayanja ensonga n'azitematema n'azisa ku mmeeza awamma nawe n'osobola okubeera nga ozitegeera kakati nno njagala olaba omusajja ono olye n'ebigambo bye era ombuulire mu komenti omusajja ono mutuufu oba omusajja ono si mutuufu eno ndowooza ye si ndowooza yo naye ndowooza ye nga ye okusinziira bw'alaba Uganda bw'etambula mu Uganda ebintu bwe bitambula era buli kimu nga bwe kifaanana kakati omusajja ono kwe kuwa endowooza ye ku Uganda sooka ombuulire mu komenti kimanyi olwaleero wallahi billahi tallahi n'okwata Germany yonna n'ogijjayo n'ogireeta wano n'ositula bannayuganda bonna n'obatwala n'obawa Germany mu mwezi gumu bannayuganda bava eri okujja wano okuba ekyeyo olwaleero n'okwata Germany oba America n'oga nti Uganda mwenamba situdde mwenna nga programu bweri mu Uganda okuviira ddala kwalasimpa ku muntu asembayo ne tugenda ne batuwa mu America byonna ne tubirekawo ne tugenda ne tusangayo eby'omu America ng'abakulembeze baffe be muli naffe ffe batuuze muli wallahi teguyita mwaka nga America teweddeewo era tusooka ntuzibba eziriyo ntuzireeta ate tuzitereka eno mu Uganda bwe tutuuka ne tusanga ng'amawanika gajjudde tukwata ensi olwanti kati olwo ne yeebeera America ng'eri ye Uganda siba kiri wallahi mwaka ogu gumu nga ffe tulinga bali nga Uganda eringa America bwe ne bajja wano ng'enkuba etonnya nga buli kyonna weekiri nga tebasobola nakugamba nti ebigambo bya bannayuganda naddala abo abanyigirizibwa naddala abo abalaba nti enkyukakyuka yeetaaga mu nsi Uganda abo abatasirika nga balaba ebikyamu ebigenda mu maaso ku bannayuganda tuziwa ekitiibwa era tuzireeta ku mukutu gwaffe kuba omukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi kakati nno batonna bakutubeera nga twegatteko tutambule ffenna mukwano gwange mpuliriza kakati nno owulira ebigambo bibi n'ebirala omusajja ono y'omu naye era ku bannankyukakyuka kakati nno ono akubye ettooki enkambwe era n'akakaza nti gavumenti ya Mwami Museveni mbu yagwa ddaddadda eri ku ttaka kwennyini wabula tubuzeko obuzi muntu ajja atuyambe okugisitula okugisawuka eri kakati ono oba pulezidenti omupya ayingirewo gavumenti empya eyingirewo naye omusajja ono agamba kijja kuba kya nnaku nnyo kijja kuba kya bulyazaamaanya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omuntu omulala yenna okuva eri n'akwata entebe n'agenda mu State House n'afuuka omukulembeze nga si Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakutte enkata kubanga bino byonna yabireese okunyeenya okuyuguumya n'okubeera nga alabisa omusajja ono mu ndabisa etabangawo Mwami Museveni bukya lubanga lwa mmindi tewali muntu n'omu ku nsi yalalabisiza Mwami Museveni nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'akoze kati omusajja ono agamba nti okusinziira ku bwalaba n'awa n'amagezi ge naga nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebimu ku byalina okukola bye bino nga bw'ogenda okubeera nga obiwulira oba nga bw'ogenda okubeera nga obiraba mukwano gwange mpuliriza kale nno kankusabe n'obwombefu vidiyo eno ogiwe ekigaata n'abakubeera nga ogiwe ekigalo ompya osubscribinge ku mukutu guno ogw'omuntu wawansi tewerabirako nakadde kubanga waako ono tumuteekayo buli lunaku obeere nga takusuba kakati nze I sign out for now tukwatagane mu mwaka addaku Ssaabasajja Kabaka awangale peace atatulumirwe atuveeko president tube serious nagamba dda president wa Kyagulanyi nti gavumenti ya Museveni yagwadda buli kimu kyagwadda nekijjako nno mannyo omuntu ayetegese nga avudde gy'avudde akutwaleko obuyinza abutwale okoze omulimu ogusinga obunene otemye empenda zonna n'ensekeza zimuwa ssente what next tuyimuke bannayuganda tulwanirire ensi yaffe mu ngeri emu oba endala tulina kusituka busitusi owa UPDF yenyiddwa
alaba nga naye anyigiriziddwa nga entereeza twegattako naye yaggalirwa ebwetu talina bw'atandika kukola kikola ku kintu ekyo because naye akugamba nti wayi wetubeerera mugundi muki mu barracks emundu zibeeremu amare naye muteekawo embeera batudiployinga ne bazituwa kati ffe tutaddewo mbeera bali eri kunajenga bakola ebituufu mukama bwe yabagamba because tubana option yo nayo kayo kajja kuyamba nali mu government muno kwefuula okutugatta olegattako ffe tulina okugiteekawo bwe tunateekawo embeera tudda ku nguudo bajja kukyuka bangi nika tebalina busobozi tebalina batandikira tunenya abantu bangi nnyo katumba abantu banekyokoze bandi bwate wali mbeera eriwo mumanya abasirikale namwe mubategeera bakolera ku orders nti oli wano jeno ninga ne scout wano mbegawo n'ebintu ebikyuka mu bingi bikyuka bannayuganda butayige kwerekereza bannayuganda butayige kuzira bintu bisinga bungi bagenda kutonyega tukaba tugula njamba kakasa amazima matuufu tibannafa bali mu diaspora bangi baweddemu amaanyi ne struggle eno bala nga tuli muzannyo bangi tugenda abantu bangi ne bangi baweddemu amaanyi bakendedde amaanyi bala nga ffe bannayuganda ffe bali wansi abalina okukola omulimu guli fayino ogumaliriza tulwebase ninga kyo nkiniza bakulembeze baffe tebatuusa mbozi mu bantu tebatuusa bintu bino mu bantu afanye chance nagala ku radio nagala bikankana ku radio ne bikomaawo ninga sente ze nyini bebaziisa era ziyita mu bbo batubulira bimaze kukolebwa barasajja bakoze ensobi bayisiza sente bwezi nebwezi baziri mu pipeline kwa ebintu byetu bimulaba parliament byekola babisa ku order paper before nemaye bagenda okuteesaako tebabitugamba naye omala obiteesa nebabiyisa ne bajja bayomba mu nkubo za parliament ne ku radio omukulembeze wenna mu kifo ky'oba olimu oba MP oba mukulembeze eki olina gaba solution naye bodda mu kubo nawe n'okabanga ffe kalwaki oli mukulembeze lwaki tukulembera era amasabi na Uganda ffe ng'ensi eba ekyuse nga tumaze okwenunula nituteeka akalulu akasinga okutuufu bano abantu abadde mu palamenti bano batulimbalimba temwandizizaayo n'omu ne president wawe okugaba cards nga tumaze okukyusa bano bonna bana bafuza bakadde kyekizibu mumudeyo kyekizibu munnayuganda alina okubuulirwa ekituufu ne buli kimu twatukolera bukolezi gundi atulwanirire twagala biwedde toyinza kukungula gyotasiga tosobola kukungula gyotasiga ffenna bannayuganda tusige mu ggwanga Uganda epya tusobodde kungulamu ffenna nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 ekigendererwa kyaffe ekituufu kyakuvuunika gavumenti ya Museveni so tetulina girungiya tulina girabisa bulabisa njagala balambuzi bwe kiba kyetagisa balambuzi kulekerawo kujja mu Uganda fe okufuna eddembe lyaffe kibeere bwe kityo bwe kiba kyetagisa byanfuna okwesala abanayuganda okuva omugwa gwa Museveni gwabatadde mu bulago kibeere bwe kityo tugenda kukola buli kiremesa gavumenti ya Museveni tutandika butandisi abantu abasinga obukulu mu ndowooza yaffe be bannayuganda nga tetunagenda ku kifaananyi ky'abeebweru batwaba batya bannayuganda bali bulungi so tulina okusooka okumakinga sure bannayuganda basanyufu bannayuganda bayisibwa bulungi bannansi bwe banaabeera abasanyufu ekifaananyi ekinaabeera wano tekinogenda mu nsi yonna tetwagala kusiiga kifaananyi kya bulimba nga abantu baffe banyigirizibwa abantu baffe balina okubeera abasanyufu then ensi tulabe ng'abasanyufu kubanga abanyiivu
bagambye wali ne wano kidamu ne kibagamba tewali yadde ne ssente n'emu gye nasasuddwa oba gye ngenda okusasulwa mweno firimu bwe baleeta ekirowoozo ky'okufiriminga ebigenda maaso nakyaniriza kuba kituyambye n'okwongera okulaga ensi embeera gye tuyitamu so bino si bya ssente bino bya ddala. Bobi Wine. People power. Bobi Wine. People power. Bobi Wine. People power. Kano kafu. Bobi Wine. People power. Museveni. NRM. Bobi Wine. People power. Bobi Wine. People power. Museveni. NRM oye. Bobi Wine. Mwebale kulonda. Thank you for voting. Era bwetubala abalamu tulabira ddala Bobi Wine. nga Bobi Wine akoledde ddala afunye obululu obuwerera ddala 8 ate Museveni afunye obululu 3,000